birungi. Anyways, sweetheart, ontwalako the out kubanga mpulira njagala genda kuswimminga nga tuli ffenna enjoying life. Like seriously. Ate ebintu ebirungi babikolera birungi. So, ekyo ky'okuswimminga tugenda kikwasaganya mangu. Nakuba munaye nga bw'omanyi era saagala kukaabira naye kati nganze ngenda kutwala eri emulungo gye nsobola. Wala isikulimba eri emulungo tuli ekyennyanja ekinene bakiyiweko tomato sauce gwe tusobola. Ebirungi bijja biri mu maaso. Ate obugumiikiriza kintu kikulu ku mutima. Ebyo tugenda bituukako tweyagale tujooge nga nkeera kusitula mu bbanga naye nkubuusa nga kibebi. Nga tulina n'omwana waffe. Wala ate kagenda kufaanana ennyindo n'agamba saameeru. Sikulimba. Like seriously, you look so pretty. Ate wanze buli lwe nkulaba ndabira ddala ng'oli kitonde kijja mu maaso gawe. Naye nze nsinga. I love you most. Hajji mbadde nkweteddeko ku mazzi onyweko. Neyonza. Bw'obadde awo. Nengamba nkuleete kutuzi wenywereko Hajji. Ate ng'okubanga. Hajji. Olina ky'otaddemu? Omayiti neewuunyiza. Neewuunyiza ki? Bukyanga nzija wano badde tuyanga ku kintu kyange yadde otuzi nga totunywa. Nemiye lwaki weewuunya? Ki ekyewuunyisa? Olaba Hajji, mulimu omuntu gwowa buli kimu nga ye ebyo byonna byonna yabizira. Wali wazira ebyange. Namenya waabwe nga neweŋŋamba nti nkwe ku tuzzi tosobola kutunywa. Neekabaka juice Hajji ng'ongamba toyagala olinda mami. Neŋŋamba namenya ngenda kuwa butwa. Muna yaŋŋamba Hajji ati ebiseera ebyo nti nina okulya ebintu byo kati amazzi nga nywedde naye ate ndaba weewuunyiza nnyo kindeetedde okutya. Oba olina ky'otaddemu? Temuli Hajji. Olina ky'otaddemu? Temuli anko. Temuli. Sina kye nsobola kuteekamu. Ndaba weewuunyiza nnyo naye kale kubanga yaŋŋamba ntandika okulya munaaye. Anti nze ekinneewuunyisizza. Kale lwakuba nti nze nali sikimanyi. Ekinneewuunyisizza anko ye olabaye kati mami yagambanga era ng'ogaana nga ne wendikuwa obinzirira naye leero mutuufu nyanguyidde singa bulijjo noobeera bw'otyo. Oyinza okuba ogaleetedde mu kiseera ekituufu. Bw'ogambye tandika okuyiiya. Kiyinza okuba nga si kya buli lunaku. Kansuubire. Si kyekyo? Anti kati era mami yaŋŋamba nina okulabirira bebi we. Kitegeeza kinkakatako kulabirira anko. Kale weebale. Tewali buzibu. Anko osiimye? Nsiimye. Naye olulala Hajji tejja kuwagaleeta. Anti mbadde nsaba ne tuno neme tuzzaayo. Andi bulungi. Nga ate anko badde okkiriza noonya ate tuno kati ntuzzeeyo katula kitomba ntuzzaayo. Tofaayo. Nedda anko. Ndi bulungi nywedde. Nze mbadde nsaba ne tuno tunywe. Seegiraasi nga nkalu ngiteeka erimu mu bintu. Tofaayo. Ate neddi ntekkiriza kudiibuuda anko anti batwonoonye. Kati agasigaddewo gatwalire Hajji ati gyali. Era ogawadde mami. Oba taliyo. Nze mbadde ngenda kuganya naye nga ongambye nga we mami. Kangatwalire mami. Era gamutwalire. Nze siganywa. Gamutwalire namienya mbadde nina byendiko. Oli waddembe neeyanziza amazzi namienya. Anko gano nga we mami nze siganywa. Gamutwalire. Anko. Pozi anko. Nerabidde okubuuza. Mami ennaku zino nga mukambwe nnyo. Mami amboggolera. Mukambwe otegeeza ki? Mami amboggolera nnyo kata kyanjagala nga luli. Kati bebi leero ng'okedde oli mu nnyumba kiki?
Nkubuulire bannange n'ebintu bye mpulira nga nkooye. Ng'okooye? Ewaka yes mmenyeka nnyo ninga wegamba ninga omukozi. Newankubadde tulina omukozi n'emirimu mingi ginsusseko nze mmenyeka. Ngambadde sikimanyi kibaddewo olwaleero oba bulijjo kibeera? Kirudde nga kibeerawo nengezaako okigumiikiriza okukibikkiriza naye mpulira nga kintuuse. Tufuneyo omukozi owokubiri. Tufuneyo omukozi akola? So kati obuzibu obutuufu like nsonga ki entuufu eyo gy'oba oŋŋamba tukira ddala ku nsonga mukwano? Emirimu gimmenya hani gitumenya abantu abo babiri. Kinsusseeko n'ensalawo ndi gye nkugambe. Mirimu ki like toli specific? Emirimu gy'ewaka hani gimmenya. Okwoza engoye, kugolola bintu. Genda okole shopping mu katale, genda okole ki? Nze mbikooye. Naye ate muli babiri bebi naawe. Kyogamba gwe buli kaseera gw'obeera like godduka mu katale the same time gw'oyoza. Omanyi saagala kitwala nti no I'm defending anyone. Naye specifically kiki ekituufu? Hani Hajji ati ye nga takola. Mukazi wa muganda we ye nga talina kyakola. Lwaki nze munkooye? Oli serious? Of course. Nze munkooye mumenyeseza nze naaniraba wenti bwe najja. Kyombadde sikimanyi naye ngenda tandika okukigoberera lwa nsonga mbadde manyi mwena mukwatira wamu. Omukazi akongola dda mu kusojjanjala akola biki? Nze nedda bebi nange njagala mbeereko ng'omumbejja nga we taasookera. Nolwa nkitegeera. Ate ye omukozi byakola biba bitya? Omukozi tugezaako ne tukola n'emirimu hani engoye sibeeno. Kyova olaba nze nali saagalira ddala kubeera na famire yaffe oba yange oba yammwe nga njagala tubeere wala. Kuba kati nina okufumbira abeeri nefumya nerikwoza akola biki. Naye omuntu omu nga ye atudde ali awo akongola banne hani kiri feeya? Nedda tekiri feeya kubanga tutera nnyo okugamba nti agali awamu ge galuma ennyama. Kitegeera naye anyway nange mpulira nga kinkutteko ku mutima because you should not be overworking just like that. Wena ogenda kuggwako omubiri ka skin wena oddugale. Luli yajjanga nambuuzaako namyenyo oli otya? Ewaka ne mami kati akambuwala nnyo anko. Akambuwala atya oba omunyiiza? Nze anko ndaba ebintu byange. Nze bwe nali nva ewaffe okujja okukola wano. Bambuulirira. Mbikola naye kati mami yakyuse simanyi oba nnina omusango. Nange kwe kwagala nkubuuza oba nnina omusango anko mbuulire. Kati ye bw'omubuuzizaako yagambye ati? Yankambwalidde bukambuwalizi n'angamba nva mu maaso tambula ogende ne ngenda nga nkaaba. Kimaze ebbanga ki? Kitutte akabanga okuva lwamugaana okukola. Mami yakyuka nange mpulira kakati ensonga z'okukola situubira ntisobola okumunyiza kubanga si gwe wamugaana si kyekyo? Gwe wamugaana? Nedda. Kati sisuubira nti kiyinza ate okukambuwaza gwe. Kati aba kukambuwalirako ki? Anti nange simanyi nange kwe kubuuza. Nate n'ekyokukambuwala kirabika kiba kintu kyammwe mu nsonga zammwe nga bwe mukolagana. Kati nze simba sikimanyi ate. Anti kati olaba anko singa mami wabanga nkambuwalira ompolerezaako. Ate nze mbadde sikimanyi. N'ekirala mba nnyingidde mbitankwata. Anti kati anko olaba luli wagananga ebyokulya nagamba mami nagamba kati n'amazzi oganywedde. Kati nange nsaba mami kati nga bwali omukambwe era nkusaba ompolerezeeko anko si kyekyo. Kamalo kirowooza kati nkuwolereze nga ntandika ntya? Anti era nga mami ye we yagamba nange nsaba naye oba ompolerezaako anko. Naye nga tolina kiwamukoze kyonna? Sirina. Naye mukambwe nemugamba nti mami njagala kino nga nkambuwalira. Mu bintu ki byatera okusinziirako okukambuwala mumbeera nga muli mwenna? Olaba ankwe sikoze lugambo.
naye manya okubeera awo nga nina emirimu gyenkola oba njoza bintu mami najja nagamba gwe kannamyenya yitawo wano naye ng'alaba buli kimu nkikoze n'atandikirawo n'anvuma. Kati kirabika alina obusungu bwe ng'omuntu naye ekyo ndowooza kijja kuggwa. Anti nkusaba oyogere naye tajja kugoba kubadde ansuubiza n'okunnyongeza omusaala nga ngambye ne mami wange ewaka. Kati teyongera kukola bulungi mirimu gyakugambye ye anko tewali kigenda kubaawo kirala naye ng'onampolerezaako anko. Sisuubira nti nsonga nnene kubanga badde tannagiŋŋamba era sina kyenkimanyiiko. Kati nja kulaba engeri gye tunaakyogeramu genda okole emirimu gweyongera kukola bukozi mirimu bulungi. Waliwo ekirala ky'obuuza? Gana amazzi anko nganywe. Amazzi gatwaleyo. Lwaki togampadde anko nzayoza ebintu? Gojja kunywa agago bulijjo gonywa. Amazzi gyegali. Gano gawe mami. Era mami gazzeeyo kale n'obutagamuwa naye nga genda. Mami mugambe bebi yagakuwadde. Kamutwalire anko. Kale anko. Kantwala amaziga mami. Mugambe bebi wo yakuwadde amazzi. Kale ekibanga kye kikusanyusa. Ye anko kangende mugambe bebi yakuwadde amazzi. Kale. Kale ekituufu kyo simanyi naye kati tugenda kukola tutya oyo Hajji okubeera nga tumuteeka mu nsonga. Simanyi naye gamba ku muganda wabulirire ku mukazi we. Kati mu ngoye ezo ze mwoza n'ebintu nabiki byonna ye nga waabireeta ateeka buteesi n'engoye ze ne muzooza. N'emmere we mumala okufumba ng'ajja ng'alya ng'addayo nga yeebaka ng'adda ku masimu. Mukwano nedda kati ate ekyo kiba kibi nnyo kubanga saakuleeta wano okubonaabona kitegeera. Ate saagala kulaba ng'oli munaku wabwe kinnuma. I don't want that baby. Nekyahani nange njagala ongulira ekisimu eseereza. Nina kasimu katini bali babeera bali kuweno we bagenda ku WhatsApp ku Facebook nze ndi awo neneebowa nenzira mu mirimu neekekejja. Kituufu. Naye ekyo eky'ensonga y'essimu tugenda kikwasaganya. To be honest tulina kugamba okutwala out nkyakiriko n'ekyo essimu kyo tekigenda kusukka tomorrow, to be honest. Uchiba like seriously. Kulimba. Omanyize engeri gye nkwagalamu ku mutima. Saagala ojule kyensobola okukuwa. Mazima. Ngenda kitukire. Era sijula lwagwe njula lw'abantu bo. Abantu tugenda kwogera nabo kubanga toli mukozi. Tulina okugaba n'egyo emirimu ne Hajji tinaakola ki. Kati engalo zo zino zonna ziweweera ziringa koto. N'okeera enkya nga zikaluba ng'olinga akuba amataffaali. Mazima naye haniye. Mazima tulowoozeemu kuno ky'okufuna ennyumba endala. Ekyo kyakiriko mukwano. Kyakiriko. Kuba bagenda tandika olaba? Nina netunulamu nendaba nga bagenda tandika okukulonda obuzezeze kati nga lwokoze n'okowaawe noyina kafati wandibadde owumuddeko wakoba olyawo wayoleza nze nenzizonga engoye z'ababiri tezimenya kitegere naye kati wowe zinayinjiwa neziyinjiwa bajja tuka ekiseera bakugambe engoye zaffe tezikyatukula baba batandise okumanyira abantu bamuno balinda binokera ku makyane weekolako ka lipstick oyina lips obulungi oyina kasikina kalungi kitegere nokera no kugamba n'omasamasa kuba ng'olabikanga kimuli tekimuli kirina kubeera nga tekiwotoka kati nakulaba nti awalayi nga gye ntambula naawe nga like seriously ng'otandise okubeera ng'osenyuuka. Hani tugendako ddi ne tulaba ku jjajjaawo weeri Kinamwaya tugendeko ddi. Ate nno yabadde ankubirako ennaku ezo n'aŋŋamba oleeta ddi ku muzzukulu mulabeko atuyita mukyala waffe naye ebyo byonna we tuba tupulanize wabaawo oluna kati engeri gye tuva kusomera ennaku zino ojjukira kati tusoma evening program ate gwa saa 2-3 kati kiba kitegeeza nti emisana tusoboka ne tugenda tumulaba takawungezi ne tweyongerayo oba okitegeera ate emikisa tugijja mu bazadde ate kizibu okusanga omukyalo omulungi nga alowooleza nnyo mu bakadde nti tugende tulabe ku jjajja abeera alina kugamba tulina kubeera waneno tulina kubeera waneno you get
Mpitira ku baawano mbadde mpita abaawano bagambe waliyo azze. Olabye wafulumyeyo kisolo oba nedda wafulumyeyo muntu naye ŋŋamba abaawano bannannyini wano abaawano nga ye waawaggu olabye afulumukisolo. Simanyi oyinza oba obadde omaze kyobadde okolayo munda kyobadde okolayo munda gwe gamba ogenza okundaba mu bayise banno nga we weetunuulira nga nange ne muyise maka gano naye vuluga mpola nayambadde engatto yange ennungi ate baagikubye ki ddagala weetunuulire n'ekigatto kyekyo bwokonkona ku kikomera kyaffe. Oliwa wano olabe wabuuza nga mbadde sikumanyi kati kola bwoti genda ogambe abaawano nti Mr. Kintu abadde azze sooka okagambe ssebo mujja muzungira ku bikomera by'abeene kino tojja kizungirako nga wendi sekoleke kati ebigambo ebyo n'abiddamu ddala ng'otegedde ani gw'obadde obigamba weyitange soka weetunuulire obwaffalo bubazunza mutatudde ku maka g'abendi muzunga ng'enjuki zineeno naye onyumye kati gwe oli neighbor owa wano oba obadde ozikulaba TV otamwatamwa biki ddayo ewammwe mulabe yenna gy'azunga okakasa onaasanyuka singa bamanya nti Mr. Kintu abadde azze n'omugoba Mr. Kintu onaasanyuka oba onaabiddamu weyita ki so ogenda obagambe nti oba namyenya omumanyi namyenya mumanyi akulira public service mu nju muno genda omugambe Mr. kati we wali eyo n'omusanga mu katale gye muyenjerera nkati okoze otya togenda kuba mpitira ngani weyise eki naye bannanga bavubuka b'oku kitundu kino mujja aneda siri waakuno bambi genda obagambe Mr. Kintu abadde azze wegamba empewo z'okunyanja zizze zikufuuwa paka ne zikusuula wano mu luggya lw'ewaffe simanyi oba ebigambo ebyo n'abiddamu ng'otegedde bwe bampita mu ndeeri nga nja kubiddamu baba gyebale kale nawe gyewe oli otya ebintu bitambula bulungi sofa okuva lwe twajja wano tinabafunamu kusoomozebwa kwonna kituufu bitambula bulungi era nkwebaza ebbanga lyonkuumidde tugenda myezi 3 giba mingi ennaku 9 awo olina okubeerawo tekyetaaga kwebaza anti kati olaba baba naye olina okubeerawo ebiseera ebisinga tugamba nti eŋŋanda mbi nnyo naye olw'olumu ebyo by'abantu era abali mu sayidi eyo naye nga ndowooza si kyekitu eŋŋanda ate kati nnungi kuba ebbanga lyombeereddewo sente ze nakusaba singa era ziweddeyo si gy'emyezi 3 kati nandizeemu era nenkugamba onfunire sente endala kyova weetaaga okumanya nsonga ki leero ensonga leero si y'amaanyi naye kati ffe tuli basajja ate sandyagadde kuyisa nsonga zange mu ngeri ya kikazi waliwo ensonga yonna ey'amaanyi ndowooza kasongasonga we nti wenandigambye baaba kale okuva lwe twajja wano eno emirimu gyaka gyeyongedde obungi egyawaka emirimu gyawaka kwoza bintu engoye okufumba kusiimuula